Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Litwala Kadaga wamu n'akakiiko k'obwa pulezidenti akateekwawo okusiima abo abaliko be bakoledde eggwanga bateeseteese omukolo gwe bayise Golden Jubilee Awards mwe bagenda okusiimira abo bonna abaaliko ababaka ba palamenti okuva mu kiseera Uganda bwe yafunira obwetwaze okutuusa mu Oktoba w'omwaka 2012. Tulina etteeka lye twakola erye bayita National Honours and Awards Act yateekebwako omukono mu mwaka 2005 nga gino gye midaali egyategekebwa mu tteeka eryo. Most excellent order of the Pearl of Africa ebagiwa aba president ne bakulu ba gavumenti. Excellent order of the Pearl of Africa baziwa abakyala oba abaami b'abakulembeze ba vice president abalangira n'abambejja omu ntiko. Tuli wano mu kutegeka okugaba emidaali egy'abaliko abakiise ba parliament oba mu parliament esooka yatandikawo nga omwaka gwa 58 nga sipiika w'ekiseera ekyo yali Sir John Griffin yali muzungu. Yakola ebisanja bibiri ekya Legislative Council Legico ne National Assembly nga independence yakatuuka. Abamu ku bantu abagenda okufuna emidaali mwe muli Sir John Boy Griffin ngono nzaala ya Bungereza wabula nga ye yasooka okubeera sipiika wa palamenti okuva mu 1958 paka 1963. Ate yamuddirira yali Narendra Patel ngono yali sipiika wa palamenti okuva mu mwaka 1963 paka 1971. Edward Lugumayo ye yaddako ngono yali sipiika okuva mu 1979 paka 1980. Ate yamuddirira yali Francis Butagira ngono yali sipiika okuva 1980 paka 1985. Eyaddako yali President Yoweri Kaguta Museveni ngono yali sipiika okuva 1986 paka 1996. Eyaddako yali James Wapakabulo ngono yali sipiika okuva 1996 paka 1998. Eyaddako yali Francis Ayume ngono yali sipiika okuva 1998 paka omwaka gwa 2001. Awo eyaddako yali Edward Sekandi ngono yali sipiika kuva mu mwaka 2001 paka mwaka gwa 2011. Awo eyaddako yali Rebecca Litwala Kadaga ngono yali sipiika mwaka gwa 2011 ng'ate yakyali sipiika wa palamenti ya Uganda. Sipiika era ategeezezza ng'emidaali egigenda okuweebwa ababaka bwe gyali gyaggulwa edda mu mwaka gwa 2012 era asambazza ebyogerwa bannamawulire nti palamenti yakusaasaanya obukadde 600 okutegeka omukolo guno. Emidaali gyagulibwa dda ofisi ya president tetulina sente gye tuteese mu kugigula. Era twali tutegese mu 2013 okuba member parliament ey'omwenda ne tubatwala ettololo n'omukolo gutabaawo yavaayo bwereere kati netwesa ne president tutunduza tukole nga parliament ng'eri yokka nga tebatugase n'abantu balala olw'obuzito bw'okutegeka programu eyo. Tewali sente ze tugenda kuwa muntu yenna twebebaza mirimu gye bakola kumala ebbanga eryo. Omukolo guno gwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 ku Serena Hotel wano mu Kampala. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.